po jako akawuwo. Who is not on the control form, number one. Two, we cannot have two people from the same party on the same post. Oluvannyuma lw'okulonda akalulu k'abakulembeze b'abavubuka ku byalo okwetooloola eggwanga lyonna, abasinga bavuddeyo na buwanguzi, abandi nga bali mu kuwakana nga bategeeza nga bwe babbiddwa. Olunaku olwaleero bannakibiina kya National Unity Platform Nabweru 03 bakedde kugumba ku yafeesi yakulira ebyokulonda mu kitundu kino Lubega Anthony ng'entabwe eva ku bano okugaanibwa kubawa foomu ezibakakasa nti bawangula. Abawangula kuliko Nalubega Viola nga yawangula ekya ensonga z'abakyala wamu ne Mire Nantumbwe ku ky'emirimu. Basobola okuyisa abakandidates bameka kubanga ebifo bye bakomplaininga bye basimbyeko bombi ekimu balaga nti ono yakiwangudde n'opposi ate ekyokubagamba yalondeddwa buki ani yamulonze naye yawangudde era tumwina mu bifaananyi ne kamera zamukutte nga awangudde. Omu ku bawangula era n'alangirirwa Nalubega Viola agamba nti yasobeddwa olw'ensonga nti agaaniddwa okuweebwa empapula ezimukakasa nti muwanguzi. Ne baŋŋamba mbugo osinze tewali akuvuganya era ogoyiseemu era nenange nempangulira awo nyinza okuzuula ne baŋŋamba no siriimu mu gundi mu register ainange binsobedde. Salongo Matovu Joseph nga ye muwandiisi wa NUP Nabweru agamba nti oluvannyuma lwa bannakisinde kya Peoplepower okuwangula akalulu k'abavubuka mu kitundu ekyo tebalina n'ekimu kye baafunye nga n'amannya gaabwe gaasazibwamu ku lupapula olwaliko abawanguzi. Katufunyemu issues nti forms ezimu nga bwe muzirabye tusanze basangulako ebifo oba tulaga nti tulina bakandidenti abeesimba mu kifo kyekimu polling station yemu ekintu ekitasoboka. So tugezaako kulaba butebe bwe tuteekateeka kulaba nti bakandidenti baffe abayiseemu mu bitundu ebyenjawulo mu bikenje enjawulo bajja okukonfaminga okuyitamu kwabwe. Lubega Anthony akulira ofiisi y'ebyokulonda mu kitundu kino bino byonna abyeganye n'agamba nti ekyasinga okuleeta obuzibu ye NUP okusimbawo omuntu asukkamu omu. Kati nga keesi y'oyo omwana ekibiina kyennyini ekyali kimusindise lwakola ensobi y'okusooka naye ate era ffe ng'akakiiko olwokuba tukola omulimu gwaffe n'obwesimbu ne tukizuula nti omuntu omu baali bamaze omusekendinga ekibiina nga kyasiyayo eyokuleeta kandidate omulala okoze ki eweddeyo bwe twakizuula nti tulina omuntu owokubiri gwe pate gwesindise ne tumudeclare nga ne tumugamba tetusobola kweyongerayo olw'ensonga ekifo kyeweesimbyeko omuntu mwasindise ddaki omuntu. Banna-NUP bagamba nti kino kyonna kivudde kakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti enteekateeka eyassibwawo yali tematiza. Kubanga era kikyali newaffe mu National West 2A otyo nti oli omuntu omu ku kansala nga alina gwewagira kijja kumwasanguza kansala naye nga ajja kwetegeera nti naddira olupapula nagamba abakulira okulonda musome bano naye nga si batuufu nga tebasoma mu register. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omwana ono ne bamulangirira ne videos wemba muzaagala tuziina kubanga tukimanyi nti bano abasajja babbi twali tulina okukozesa cameras ku buli kimu kye bakola.